Breaking news waliwo na mawulire agentiisa ate nga gakanga ate nga gennyamiza genjagala okubanga nkuwana te ku mukutu ogwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nga bulijjo nze mbeerawo okubanga ate nkusakira ne nkunoonyeza ate era ne ngakuleetera. Waliwo omukyala ng'ono omusirikale wa poliisi yakwatiddwa mu bitundu bye ngenda okugamba ku nsonga ze ngenda okugamba naye ng'ekyamukwasizza bambi yabadde abba battery z'emmotoka. Mukyala wa poliisi emabegako awo nga sinaba kubanga nkuwa details okusinzira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Watchdog News official website baateekako nga balaga nti waaliwo okwongeza omusaala ogw'abasirikale ogw'abakozi mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti era nga mu bino mwe muli n'ekitongole kya Uganda Police Force n'ekitongole kya Uganda Prisons Services oba UPS era nga bakavalinga okuva ku ranks zino wammanga okuva ku ba police sergeants ba warders wardresses kye bayinza okuyita scale U6 paka kuba bayita special police constables baabongeza akasente okusinzira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo wabula kigambibwa nti era akasente ako either kakyali katono nga tekaabongezebwa nga kakoma mu bigambo oba ng'ebintu bino byatambula bulala. Kakati we twogerera waliwo omukyala wa poliisi nga bwe ngenda okubuulira okusinzira ku details n'okusinzira ku sources bambi yakwatiddwa nga battery z'emmotoka mu mbeera ey'okuyiiya butya bw'anaabeerawo oba bw'anaabeezaawo famire ye. Mukyala wa poliisi musirikale poliisi eggwanga erya Uganda Police Force era ekyambalo nga bw'okirabaawo ye kkala gye bambala. Kakati ono baamukutte mu bubbi obw'okubba battery z'emmotoka era ekyamutuuseeko ogenda kubeera ng'okitegeera. Emirundi mingi nnyo abasirikale ba poliisi bazze bakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo ezimu nga zeekuusa ku bubbi endala nga zeekuusa ku kulya enguzi wabula ono bambi yakwatiddwa ku nsonga za kubba battery z'emmotoka. Wuliriza, police officer arrested over theft of car batteries in Buyikwe. Bino no tebibadde wala, bibadde mu district ye Buyikwe mu bitundu bya Buganda. Gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV nkugambye bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo wenyini olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification ngenda kubanga ate gonna nga kutuusaako okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor. Wuliriza we bagamba police in Sezibwa region have arrested an officer attached to the traffic department at Njeru police station over theft of car batteries. Police eggwanga erya Uganda mu bitundu ebya region emanyiddwa nga Sezibwa waliwo bambi omusirikale wa police onono nga mukyala kifaananyi badde saagala kiteekawo naye nja kukiteekawo awo at least buli muntu asobole okubanga akiraba okusinzira ku mawulire oba okusinzira ku sources ez'enjawulo. Wuliriza bwe bagamba nti police mu bitundu ebya Sezibwa region yakutte omusirikale waayo ng'ono ali attached ku kye bayita traffic department mu bitundu ebyenjeru era ku Njeru police station. Ono nga kigambibwa nti yeetabye mu kubba oba yeeyabbye battery z'emmotoka kyokka nga bambi abadde wa traffic kitegeeza emize mingi egigenda mu maaso gye tutasobola na kumanya. Sezibwa police spokesperson Helen Butoto confirmed the detention of the police officer accused of stealing batteries from a private vehicle under his custody. Bana abasajja mumanyi bakwata emmotoka z'abantu nti kati ono bambi emmotoka bwe yagikutte agikwata ate n'agibbako battery ezo n'azitunda nga bw'owulidde wano we bagambye nti emmotoka yabadde under his custody under her custody. Emmotoka yabadde mpambe era nga bagikutte wabula ndowooza we yalabye nga nannyini emmotoka yatidde oba yadduse oba byabadde bitya n'agamba nange siina bulungi kyakulya battery awannyowawo munandabira eyo n'akwata battery z'emmotoka eyo n'azitwala abeere ng'azitunda ajjemu akasente oluvannyuma lw'okubeera nti akasaala oba oliawo ng'akasente ke babasasula oba oliawo ng'akasaala ke nga tekayinza kubanga kamala kubanga kamumazaako n'alaba nga kino kyekijja okumutaasa ekyokukwata okubeera ng'akwata battery z'emmotoka zino emmotoka gye yabadde akutte ku kkubo. Jukira bangi babeera ku kkubo mu abatambula ku kkubo mubimanyi bw'atakukwata nga tewali nsobi bw'atayagala ssente at least abaako kyakusuuza. Mrs. Butoto said the suspect allegedly found the vehicle in the parking yard of Uganda National Roads Authority UNRA at night as it had been parked after getting a mechanical breakdown. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu biro amanyiddwa nga Helen Butoto ng'agamba nti ono gwe twakutte kigambibwa emmotoka yabadde eparkinze mu parking emu era gye yagisanze n'abanga yagambye
nze zino battery kanzikwate emotoka yadde efunyemu kye bayita mechanical breakdown ne bagiparkinga mu parking lot ey'ekitongole ekivunanyizibwa ku nguudo ekimanyiddwa nga Uganda National Roads Authority ekya UNRA ekikulemberwa Allen Kajina. Kakati no kigambibwa nti omukyalo ono oba omuntu ono omusirikale wa poliisi gye yagisanze n'abanga ajjako batteries ezo n'azitwala. On November 22nd 2024 at around 11 p.m. the Fuso got a mechanical problem at the new bridge. It was towed by a breakdown and parked at the parking yard of UNRA at new source of the bridge pending investigation by police. Kati kigambibwa nti emmotoka eno yakwatibwa ku lutindo olupya ng'ogenda Ejjinja. Bwe bakwata emmotoka eno yafunamu kye bayita mechanical breakdown. Emmotoka bambi nannyiniyo yamusiraanako ng'emusiraanidde ku lutindo Ejjinja olwo olutindo olupya new bridge. Kati emmotoka bwe yasiraanira awo nga bw'omanyi traffic baali balina okugijjawo era baagijjawo nekye bayita breakdown n'egitwala mu parking ya Uganda National Roads Authority office zaabwe eziri okumpi awo ze bayita new source of the bridge. Kati kigambibwa kyono gye yazisanze n'agamba tetujja kusobola. Emmotoka eyo zaali ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa November lwe yaggyibwa ssaawa zaali 5 ez'ekiro. Emmotoka eyo yali Fuso we yafuna ekizibu ne bagitwala. Bwe bagitwala ne bagiparkinga. Kati olunaku olwajjo amawulire gafulumye omukyalo ono bambi ye olw'embeera y'akasaala either nga tekamala yakwatiddwa bw'atyo. Wuliriza. Mrs. Butoto said police were tipped off by Mr. Wagongo about the disappearance of batteries. On November 28th, a joint security agency that reviewed CCTV footage from the UNRA parking yard identified the suspect as Police Constable PC Geoffrey Oluja, who was deployed as a traffic officer at the checkpoint on the fateful night. Kati no ojja kunsonyiwa mbadde nkugambye erinnya nti lya mukazi naye si mukazi, musajja awedde emirimu era wano nga bagamba bwe bati nti ennaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde ogwa November abakugu ku kitongole kya UNRA abeetegereza obutambi obwakwatibwa zi kamera eza CCTV kyoyinza okuyita closed circuit television cameras ku kitongole kya UNRA Uganda National Roads Authority. Abakugu abakebera kamera ezo obutambi bwakwatibwa kamera bakizuula nti omusirikale wa police ngali mu kitongole eky'ebyenguudo ngali ku ddala lya Police Constable PC amanyiddwa nga Geoffrey Oluja. Ono nno eyali ali deployed yali yateekebwa okubeera nga ye traffic officer ku checkpoint eyo okumpi n'ekitongole ekyo kya UNRA. Yalabika mu katambi nga battery ez'emmotoka. A UPDF officer at the Nile Bridge who spoke on condition of anonymity said the male traffic officer was not a first-time offender as he had allegedly been involved in stealing items. Okusinziira ku omu ku bantu ababeera ku lutindo ng'ono omusirikale w'amagye naye yavaayo n'ayogerako n'ategeeza nti omusirikale oyo yakwatiddwa si gwe mulundi gwe ogusoose okukwatibwa mu nsonga z'okubba oba ez'okuzza okukola emivuyo ku lutindo wano. Tukimanyi bulungi nnyo nti omusirikale oyo azze alabika mu misango mingi nnyo either egy'okubba oba egy'okubeera nga akwasaganya ebintu mu ngeri etali ntuufu. Mpozi emabegako wali okuzzaako ko emabega katono omukyalo ono ogw'enkulaze si ye musirikale eyabbye wabula yamanyiddwa nga Helen Butoto. Mbadde nkoze mistake awo anaaba amazeyo video ojja kukitegeera. Weebale kubanga okyagoberera mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Gwatanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Kkiriza tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja saasira ajja kwanukula. Kuba yange esimu 075 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.